Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo osinza okuba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Balamu akubye muhoozi akaama abadde abuuza Bobi Wine gy'ali oluvannyuma lw'okuyisa ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'abuuza Bobi Wine gy'ali oluvannyuma lw'okupositinga ebigambo ebivvoola Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atamuddamu ne yeebuuza Bobi Wine gy'ali. Balamu n'amukuba akaama amubuulire gy'ali. Nina kuba nkubuulira akaama kaamukubye ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ntegeeza nti oli ku Yugi Updates TV ng'osinza okuba ng'otuwuliriza, weebale nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gaagala tweyungako, genda wali eri wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo tufollowinga, ate okoone ne mu kadde kajja kuyambako nnyo okuleetera notification message okulaga nti waliwo obubaka obuzze ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, okupositinga ebigambo ebisosonkereza President Robert Kyagulanyi Ssentamu manyikiddwa nga Bobi Wine, Pulezidenti wa National Unity Platform, okumusosonkereza n'alaba nga tebamuddamu. Manyi Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina omuze okubanga ensonga walaba nga teziri mu makulu, takuwa time, takuwa maanyi, kubanga okasita alaba nga togagwana ye takuwa maanyi ge. Kakati oluvannyuma lw'okupositinga ebigambo ebiri mu series nga teri amuddamu, kwe kubuuza munywanyi we Nfanfe nti owaaye lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine takyanziramu ku mukutu ogwa Twitter. Balamu kyaba amuza ku bbali amukuba akaama amutegeeze nti no munnaaye okuva oli kuba kati General Muhoozi yafuuka wa kulimbwalimbwa nga mwana muto. Amukubye akaama n'amugamba nti nno oli gw'oliko yakuvaako dda. Oli gw'oliko kati kola bibyo, okuva emu abatolinga mu bigambo n'omusinga 100% tayinza kuddamu. General Muhoozi n'agamba weewaawo. Kye njagala okutegeeza mu kyo kye kiriwa. Ebiseera ebisinga beera ne experience ekimala ddala abakulembeze. Kasita osonga mu muntu olunwe n'atakuddamu, kiba kitegeeza nti akulaze nti nno you are not worth ekimala, toli kyamuwendo ekimala okuddamu ebigambo bye. Era aba ayonoona budde na tayimu ye gw'okuddamu. Ekyokubiri, aba alabye nga by'opositinze oba by'omugambye tebiriimu makulu, era y'ensonga waaki abimma amazzi n'abireka n'aba nga takuzzeemu. Bano nga bimaze obbakalira ku mimwa, baatandise okwerimbalimba nga bwe baamuwangula mu bato y'ebigambo, era y'ensonga lwaki Muhoozi olina okuba ng'olekeraawo okuba ng'opositinga ku Bobi Wine. Kati bano okuggyako okwerimba kwe baliko, Bobi Wine suubira nti alina obudde obuddaawo okubatolinga mu bigambo ne General Muhoozi Kainerugaba, era Muhoozi y'alina tayimu egenda mu maaso n'okuba nga basosonkereza, kubanga oli n'obudde bwa social media tabulina nnyo, ali mu nsonga zikulaakulanya na struggle zikulaakulanya ggwanga. Ensonga ng'ezo bw'oziggyanga mu matu go, ebiseera ebisinga ebintu ebifaanaganako bwe bityo naddala ng'oli mukulembeze, olina okusirika n'olaga maximum respect, n'oweeyigiriza engeri y'okkulamu mu ndowooza, mu ntegeera. Si buli kye boogera nti olina okkiddamu, ate si buli akugamba nti olina omwanukula, si buli akwogerako nti olina omuwa attention. Ebintu ebimu olina okukkiriza n'obireka ne biyita. Ndowooza tukkiriziganyizza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, gw'alina ky'oyagala okutangaaza ku bakulembeze baffe, oli waddemu okujja mu comment section nga tonnajjayo ggwe atannaba kuba ng'ojjayo, genda ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo okutweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Mbaagala nnyo, mweraba.